omwana omuwala gwagenda okimabya n'amala okumegga n'awangula olwo agenda fuuka muzaana. Kati abako bali abajja be bagenda okwanjulwa. Ekigambo kwanjulwa bwe kiva era omwana omulenzi ajja bagenda kumwanjula mu nju. Ani ayanjula? Obuuyi buli nakutegeeza mu kukyala ayanjula mu kukyala abeera muwala. Omuwala yayanjula mu kukyala so nga kati obuuyi buno agenda okwanjula oba ayanjula yesenga yayanjulira bakulu banne yayanjulira bataata. Ntandikidde ku sayidi y'omwana omulenzi abagenda okwanjulwa. Ekisooka kola budget ng'omutwalo teguliimu. Omutwalo ate nga guwasa. Omutwalo tegunabeera mu nteekateeka bano gye bagenda kusondera. Lwaki omwana omuwala awasibwa taata w'omulenzi wakanyonyolako ala akugamba mwana wange nkuwa omutwalo guno genda oleete maama. Okitegeera nkuwa omutwalo guno genda oleete maama genda oleete omukyala. Kati ogwo omutwalo tegusondebwa. Guba gugwo kubanga bw'ona oguteeka mu budget ne gusondebwa buli muntu ajagamba nange nasonda ku mukazi w'oyo. Nfe twamumuwasiza. Ekigambo ekyo kyempulira era oli n'agamba wange nange ajafumbeko ewange ennaku 2 kubanga nasonda ku mutwalo. Mu nteekateeka eno eya Buganda bw'oba oluŋŋamya emikolo tulina okwewala ofubutukira ebigambo okubireeta direct. Bawo ekigambo okwekakwekamu kitegedde. Mwana wange gwali ku mufuubeeto ngamba gwali ku wankaaki. Sijja gamba direct nti mwana wange gwali ku mulyango nedda. ngenda kati mbagamba njogera nabo nti owange emmanga obokirira bwoti nowetamu bwoti waliwo ente zange nnyana naziwadde omulaalo azikame naye omulaalo gwe naziwadde zikama nakati tannambuulira nte yakumeka gyali mu kukama ninga omwadde nnya namuwadde ente ne kakati ngende nombalire ente 28 atenga ente 28 ontoleleka ente 10 ozindeetere wano at least nazikamira wano nga nkulabako olwomba mugamba genda mu nteeta kamiza chechi ke kakadde ak'R2,000 n'omukembo kembo ate era oli mu lwammwe eyo ye Bayibuli. Baniriza nnyo mwenna abeekumira ku Kaberenge Media. Mu kanyomero kano ak'olunaku olwaleero tukozemuko ekyenjawulo oba ekyensusso. Ku mulundi ogwayita nalina omwami ono gwe bayita Male Agure ow'emmere mulungamya namba 94. Olwaleero nsitudde bukolokolo nandeeta kugimu ku mirimu gy'akola oba gy'aweereza eri Obuganda. Tuli ku mukolo ogulabika okubeera nga ogw'okwanjulwa. Era leero bwe tukoledde so buli ekinaagenda mu maaso n'abakozi abayitamu tujja kubagumira naye nga bwe tuyiga. Nkwaniriza ssebo. Nsanyuse okuba ku Kaberenge Media ku mukutu guno oguwulizibwa eggwanga lyonna. Olwaleero ndikireka eno sayidi z'e Kalungu namba 9 Munyaja z'okkubira olw'enteekateeka ey'obuwangwa n'ennono. Tuzze ku mukolo tugenda tandika omukolo guno mu ngeri yaffe ey'obuwangwa n'ennono. Nsanyuse okubalaba ba Kaberenge Media mwebale ate kujja kwettanira kino kyakubiri nga tuva ku kino kiri ekyokukyala nga bwe kyali. Abalabi baffe n'abanyumirwa ensonga eno mwebale kutwagala mutulayikinze mutuwadde vibe mutulabye mutunyumiddwa mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli kireka erinnya lyange nga bw'alyogedde nze Male Agure namba 94 omulungamya okuva Emmengo nzize ate tukikolereko ekireka mwebale nnyo mwebalire ddala. Era ddala oli luwanda manda kubanga ebigambo byogedde mu kanyomero ako kovuddemu ako okweyanjula oli bw'ataba mwekkaanya alinza obutabiwuliza kubiwa budde naye ate binyuva okukamala obukamazi. Kale no ne ku mulundi ogwaleero twakoma ku mulundi guli nga tutunuulidde okukyala. Okukyala twakulaba
era abantu comment zayitingana nga waliwo ebimu bibadde batamanyi naye ne bebaza gwe okusomesa abantu weewaawo webale nnyo okusomesa ggwanga abasiima basiima n'abo abadde bakola ebintu mu nsobi baaluŋŋama ne bitereera ku mulundi guno essebo tutunuulire ku kwanjula oba okwanjulwa oba okwanjulwa enjawulo wakati w'ebintu ebyo bibiri eri luddawa abasaba ne banyaba abatulaba ku Kaberenge Media ebintu biri moderator byambuuzizza okwanjula oba okwanjulwa mu Buganda tukozesa ebintu ebyo bibiri omuntu ayanjulwa yaliwa omuntu ayanjulwa ye mwana omulenzi kati nga olwaleero bwenkedde ekireka olwaleero ngenda kukola nga taata awaka ngenda kubeera katikkiro obubaka bwonna bataata bwe bandyetisse ne boogera no taata nayogera n'oli nayogera no nayogera babutikka nze kakati nze nga katikkiro omwana abaka abagenda okujja omuli omwana omulenzi ntegezeddwako mulangira agenda okujja maka no mulangira akima omwana omuwala omwana omuwala gwagenda okima n'amala okumegga n'awangula olwo agenda fuuka muzaana kati abako bali abajja be bagenda okwanjulwa ekigambo kwanjulwa wekiva era omwana omulenzi ajja bagenda kumwanjula mu nju ani ayanjula obuuyi buli nakutegeeza mu kukyala ayanjula mu kukyala abeera muwala omuwala yayanjula mu kukyala so nga ate kati obuuyi buno agenda okwanjula oba ayanjula yesenga yayanjulira bakulu banne yayanjulira bataata yayanjulira abantu abakulu nga tuli mu kasolya n'abanjulira nti taata bamaama bakojja basenga bannange ndeese omwana omulenzi ono ku lw'omwana omuwala nga bwe tugenda okulaba loozi tusaba taata omuzaale taata alyoka agambe nti mukkiriza yerigise ng'ekigotta entula mu lujja lwange naye ng'ekiwasa gwe mutwalo kati okwo kwe bayita okwanjulwa ku ludda lw'omulenzi kyokka ate okwanjula ye mwana omuwala yakola ekikolwa ekyo omwana omuwala yayanjula omulenzi eri bakadde be kakati amaka gye bajja abako geganjula abako gye bajja abako gye bajja katugeze abako bajja eno abako gye bajja wana awaka ffe twanjula senga yayanjula senga oli gwe baleetera ebbaluwa gye balaga senga nsonga yayanjula era gana amaka kati for example nzize wano ffe tugenda okwanjula omwana omuwala senga bataata wano tuli mu kwanjula era kyova olaba oli agamba omwana wa gundi atuleetedde omwana agenda tuleetera omwana omulenzi abange nalumansi agenda kwanjula bbaawe kati abaka abajja banjulwa abawaka ffe ne twanjula byebintu bibiri sebo presenter byenjagadde byobadde onsaba kale nange bulijjo mbimanyi mbuufu bwanjawulo naye bali kunnoŋŋamya kansuubire gwe atuloga ku Kaberenge Media nti naawe ekintu kino okitegedde wakati w'enjawulo y'okwanjula n'okwanjulwa yes awo nga tuvuddewo okwanjula kutandika kutya okwanjula omuntu yeteekateeka ati kwegamba ekikola okwanjula kyeki olwo nno tutandikidde mu kukyala kwe twasookerako luli olwo ebbaluwa zonna ziwedde senga bitembeese buli kimu kiwedde n'ebbaluwa eddiddwamu era ebbaluwa ekomezeddwayo waabwe w'omulenzi bw'emala okukomekerezebwawo waabwe w'omulenzi batandika enteekateeka taata maama abafamire basoma mu bbaluwa era bakkiriza eddiddwamu bataata bamala ogyetegereza abakulu batuula taata ne maama batuula n'abataka ku kitundu abange tugenda kutandika okuteekateeka omwana waffe omulenzi tugatandika okuteekateeka omwana waffe omulenzi okusaba kwonna kumaze okukolebwa kwonna kukoleddwa kati n'ab'oluuyi lw'omuwala nabo bagamba naffe tugenda kutandika okuteekateeka omwana waffe omuwala kakati munnange abataka nsinga batuula tukanyiza tutya enteekateeka eri etya wandibadde wabeerawo ka meeting k'ekyalo entula zandibadde ekibeera eno nga neeno gyekiri ekibeera omuwala n'ew'omulenzi bwe kiba olw'okubanga omwana omuwala tazaalibwa muntu omu
kituufu n'omulenzi tazalibwa muntu omunazi kuno omwana ali avunaanibwako abantu bonna ab'ekitundu nga bonna babavunaanibwako naye gwe ataba olwaleero ebintu bigenze byonooneka mwana wagundi tagambwako era bw'akola ebyambyone namuleka Seruga ajja kukukubira bwerere ku mwana we mumuleka ayine tagambwako kakati munnange meeting nga zituula zikaba n'enteekateeka nga zigenda mu maaso mwana tukaddaaka abaddaaki tuli mu mulembe ogwa digito tuli mu mulembe oguliko fulira nazzi kunonga okwanjula kukolebwa abantu nga 5 bebeesolo ne bagenda 5 ngatenze njagala ekitundu kyonna kitegeere bite n'emirirwano n'abeebule nebweya naye mwana twe ebintu byakyuka olaba tenti bwe zibugiriziddwa olaba buli kimu olaba embeera kati olwo enteekateeka tusigala nga tuli mu kwesunga tulinda mulenzi ajja ewaabwe w'omuwala kati nkunnyonnyola okwanjula n'okwanjulwa kakati olwaleero kyova olaba abaana mu batandise n'okutya emikolo n'agamba kati nze ogwa miliyoni 2 n'asobola okukola omukolo omunene naye gwe omanyi nti emikolo kati gya bbeeyi naye ati munnange engalo zo tezenkanankana otyo waliwo eno naswi nabeerawo eno nabeerawo neno nakyemalira eno nakyemalira era lyakugamba ndi nakyemalira ng'eggala essajja mbuuza lyerikola lyeritta enkukunyi lyerironda lyerisaba akalulu ate lyerikuba ennoga nti nga kampoomedde lirigina likola bweri naze okulonda oba ne litiikinga kakati nno munnange njagala kukubiriza abo abandaba abali Kaberenge Media abandaba essaawa eno nti omukolo buli muntu asobola okukola gw'asobola kasitooba ng'ebituukirizibwa bya taata mu nnono eyo mu buwangwa obwo obituukiriza kati mpa ku bajeti eyinza okuba nga yenkulu okubanga kwegamba yenkulu mu kuteekateeka omukolo ogwo kati bajeti ebyetaagisa omuntu byetaaga yadde takoze bino byonna kambikuwe ku sayidi zombi ntandikidde ku sayidi y'omwana omulenzi aba agenda okwanjulwa ekisooka kola bajeti ng'omutwalo teguliimu omutwalo ate nga weguwasa omutwalo tegunabeera mu nteekateeka bano gye bagenda kukusondera lwaki omwana omuwala awasibwa taata w'omulenzi wakanyinyonnyolako ala akugamba mwana wange nkuwa omutwalo guno genda oleete maama okitegeera nkuwa omutwalo guno genda oleete maama genda oleete omukyala kati ogwo omutwalo tegusondebwa guba gugwo kubanga bwona oguteeka mu bajeti ne gusondebwa buli muntu ajja agamba nange nasonda ku mukazi w'oyo nfe twamumuwasiza ekigambo ekyo kyempulira era oli n'agamba owange nange ajja afumbeko ewange ennaku 2 kubanga nasonda ku mutwalo wano mu Buganda omutwalo gwe guwasa ne bwataba kirala kasi otuukiriza taata byayagala teulina kyetaagisa kakati nze tekirina kyetaagisa sirina ssente sirina ssente naye njagala okwanjulwa tolina ssente naye oyagala okwanjulwa awo wennyini wenjaga sirina bingi bino naye nze njagala ontemere nti olina okuba ne kino kakati neyanziza ssebo moderator tolina ssente oyagala okwanjulwa naye teekateeka ebikulu taata by'anaasiima era okwanjulwa kuno n'okwanjula kwandibadde kwa kukwatagana sayidi zombi ne kutabeeramu nnyo okubagana sayidi y'ew'omulenzi ne sayidi y'ew'omuwala omutwalo tegwasalwanga omutwalo kavanga ku kasiimo gwe omwana omulenzi kowandisiimye oba kyewandiyagadde owa taata n'abantu b'ensangi zino basala ne ketumbamu okwatagana taata ategeera enfuna y'omwana omulenzi ajja ate naawe n'omanya wawookoma kwata ebikulu kwata embugo komaga kwata amakanzu kubanga ebyambalo byaffe ebikulu byebyo mukanye ku nsonga y'omutwalo bwe gunaaba mukanye okimanyi osobola okwanjulira ne mu ddiiro n'okwata abantu bo batono 15 ne muyingira mu ddiiro naye ng'ogenze kukola kintu kimu tekuba kukyala okwo anti era byonna kukyala kubanga okukyala n'okwanjula kukyala
no kukyala gyozolowooza woba okyadde bukyazi ne kuno kukyala kuba ebikolebwamu bye ebikyuka mu byonna. Tetukyadde wa taata, tukyadde wa taata we tukyadde wa ssenga tuzze kwanjulwa naye okyadde bukyazi. Ekigambo kukyala kintu ki? Kigambo kukyala kintu kirya kyakwaniriza bwaniza abantu bankyalidde. Kitegeeza bwengera ku makya ne ngamba nti tukyadde wa taata tweyanjule. Kino kye tugendako olwaleero. Tukyadde wa taata tugenda kwanjulwa. Kakati abantu 10 ne mukyala nga totaddewo zino tenti nga bino gazebo photobooth biki noyingira kabajeti ko katono no watata n'asiima n'akulukunya tu abaana bange mazo bazaala. Nedda bawandiikanga kati ate nebedda bawandiikiranga kapapula najyo kasaate tu n'awandiika senga n'ateekako omukono maama n'ateekako omuko nti taata. Kigendererwa ki ekiri mu kuwandiika? Okukakasa nti oweereddwa omwana omuwala oyo bwe buba buyinza nga babukuwadde ovunaanyizibwa ku muntu oyo. Naye mwaka kaseera oba tomuziika gugwo singa aba afudde tolina muziikawo okuggyako ng'omusabye oba ekyokubiri ng'omaze okugattibwa naye mu ddiini. Nawo tujja kulabawo. Kati ssebo ow'enfuna entono asobola okukyala ate n'abasajja abalina ssente zaabwe nga bano no basobola okukola emikolo egyo. Kakati olwaleero tolemesebwanga tozibizibwanga kukola bintu ebyo ng'ate olina obusobozi obutono n'obeera mu kawondo kakubye eddinisa neweekweka naye ng'okyayogera okuwuliziganya sayidi zombi taata owuwo ne taata wa mwana omuwala. Owange sirina bulungi naye mbadde njagala nkola akakolo kange katono taata naye nga ka munju omutwalo bebisidi ne muteesaganya ogenda omaliriza buli kimu okikoze eki ng'okimaze bulungi nnyo. Mu kwanjula kuno mulimu obulombolombo obw'emizizo eri abakadde abatuzaalira abaana bano betuzze okugamba okujaganyizaako ku mukolo ogwo awaka. Emizizo mingi nnyo egiri mu kwanjula katulonzize mu kwanjula ewaka. First of all oba okusookera kwa byonna ngoze ewaka gwe waliwo bingi by'otalina kukola nga gwe omuko nze omukazi gw'omuko aze katukitwale nti omuzizo ogusookera ddala abako bali ku wankaaki wali wankaaki kyekiri ekiyingirirwamu. Kati ekiyingirirwamu ekyo waliwo ekiggula luggi. Omugasa taata mpise n'abakulu bwe bati Kizito omutata lutumiddwa mwana taata ssebo omunaalongo biki ebyo tekiyingira mu nju kikoma ku mulyango ogwo muzizo gwe gusooka. Dindako ekiggula luggi tekiyingira nnyumba kikomaawo ku mulyango kwennyini. Lwaki temunnazaalibwa oyingira otya mu nnyumba? Kyawukana ku kita tekyawukana kyekita. Tulina ebita bisatu kati ekyo kyekita ekisooka ekita ekiggula luggi. Tulina ekita ekyokubiri kyekita ekyenjogeza. Tulina ekita ekyokusatu kyekita ekiwasa. Muzizo ki oguli mu kita ekyo ekisooka? Ekyo kiggula luggi kite byonna ebibadde biyinza okulobera ensonga eno okutandika. Kyova olaba wansi wabeerawo jjajja ttaba atulawo wansi n'omuwa ebibye nemubuuza waaye jjajja wangi omukwabi ogufunye ngufunye abaana era mbaggulidde. Kakati ekyo wansi awo waaba atudde ke kalombolombo ak'okuyingira kite kituwe ekkubo kite ekkubo. Kati ogwo gwe muzizo ogusooka. Then omuzizo omulala kati nziza awaka bakukkiriza. Omuzizo ogwokubiri guli waka gwenjagala okwongerako wano mu Buganda. Mama takkirizibwa kulaba ku mwana kukwemoolera kwa muddiiro. Mama ate kati nanyini mukolo ate aleme kujja ate kulaba mukolo. Ennono yava dda kyova olaba abantu batandise ogyonoona ne bagitandika ogivayoletinga. Naye wano mu Buganda mama takisaanidde kutuula mu ddiiro mu tenti nga omwana gwalinako omuzizo omulenzi omukazi
yekyangira mu lujja ayinza okuyitira oba okuyitawo. Mama abeera wa mukadde ako? Mama abeera mu kisenge talabako yadde, wabula wamulabirako ng'amaze ozaalibwa mu nju ne bamuyita ne bamugamba maama jangu kanywa birezi olamuse ku baana bano. Olamufeesinga era olw'obwetowaze n'omulenzi alina kutunira ku maama ng'ajja. Kakodyo kyakakozesebwa akakozesebwa oluusi tumanyi okugamba ti abange awantu wano tuba tunuza mu nsonda olwo bye twetaaga okukolawo oba si ekyo tuzibire soke tusabe. olwo maama ajja, maama najja n'atuulaawo era omulenzi asitula amaaso mpola mpola n'agatunuzaako ku maama katono. Eradde taata eradde maama mwebale kujja kale maama kaagati ate era tateekeddwa mulaba nga abakubye emugongo. Maama takyuka amukuba akabina alabe ebbina lya maama si bbina omugongo sebo kaagati maama olugira ng'agera tubagamba mutuwe waggulu waliwo bye neetaaga bye bandeetera bye njagala bitereere kati wali maama ne beeyongerayo. kubanga bonga tatuuka kukuba mugongo mutabani waliwo maama abeekulira mutabani wava ku mwana ebyo bye byewalibwa eyo yennono eyeewalibwa eyo yennono ebyo bye byewalibwa wano olaba byavaawo ne bagamba kati naye kati ab'ennaku zino waayi osanga ne maama ng'atudde mu tenti ate gwe onoogamba ki? naye era tekisangika ku bantu abali kupozi nga si baganda bali bennyini naye mu Buganda wano kizibu kagale nno emizizo egisinga gyegyo. taata talina muzizo, taata talina muzizo guli awo kubanga taata olwedda alina okubeerawo nga witnessinga ngaawe obujulizi. awe nebuuliza nsonga kyejja maama mu nsonga zino nga taata asigaddewo ate nga pozi taata oli aba muwala we aba alina kulaba era alina okuzaala omwana ate omutaata azadde omwana alina obbaawo akakasa ebigenda mu maaso. Wano mu Buganda omwana omuwala oba omulenzi babazaala emirundi egyo ebiri. Tulina oba nakyogerako mu kitundu ekisooka tulina obuzaala obw'omukago tulina obuzaala obw'omusaayi nabyogerako so emizizo ezisinga gyegyo naye tuteekeddwa okugoberera emizizo tuteekeddwa okugoberera obulombolombo okukomyawo ekitiibwa kyaffe ekyokwanjula n'okwanjulwa. Kakati enteekateeka y'omulenzi okujja wano nayo balina bye bateekwa okusooka okukola ewaabwe awerekebwe ko emikisa gy'abakadde be. Dindako ku bakadde b'omulenzi ani ajjira ku mulenzi? Bonna bajja mama ne taata. Taata bakoma kusiibula kati ng'obudde buno omulangira wampamba ajja kati omulangira wampamba asookedde wa taata namutegeeza eyo gy'asookedde eriyo jjajja eriyo taata eriyo maama abamuzaala kati jjajja omukyala amuleze amusituddeko mwami wange genda ondeetere mujja wange jjajja aleze omwami genda ondeetere mujja wange mukwano jjajja atalina bbuba omukyala awo tuba tuteeseteese olutooke akati kakabala n'ekinyeebwa mwana tunaso n'aliisa ku lulenzi ebigambo ne byogerwa buli ali mu njumba oyo omuntu omukulu abaako ebigambo byayogera eri omulenzi oyo. Awo wennyini kigendererwa ki ekiri mu kufumba akati k'akabaala mu kinyeebwa n'olufuutu lw'ettooke ne batafumba kyennyanja oba nvandala? Akati k'akabaala n'ekinyeebwa ezo ze nva zaffe ezaali mu nnono. Buli mwana yenna ng'agenda ku mikisa omwana yenna ng'agenda mu mbeera ey'okuwayira baamuwanga akati k'akabaala akole ebintu bibale afune ebibala afune emikisa akati k'akabaala n'oluvuutu n'omugonzangalo omunnyo nga guli mu kinyeebwa n'ettooke n'asono ate nno ku lulagala
sosi musowani tata bakozanga akalagala bwe n'asuulako akatiko n'asuulako ekinyebwa n'ettooke n'amuwa mwana wange muliisaako olwo bamusiibula bonna olwabimala ebyo agende mu kuyigga taata ye yasembangayo taata azaala omulenzi omulenzi agenda fuluma bw'ati agenda taata amukwata amugamba mwana wange nkuwa omutwalo guno nga nkutuma ogendereete maama agumuweera abo olumala omusiibula kitegeeza ekyo gy'emikolo emikulu eyo gy'emikolo emikulu ne guno ogw'omunju ne guno ogwawedde ekiro waliwo ogw'ekiro era nga bwe mbyogedde n'omwana n'oyo bamusiibula ono naye asiibulwa ekiro ng'enkeera mukolo naye asiibulwa ate ye bamusiibula mu nsiibula ki era bw'etyo era naye wakatiko kabaala n'okumusibirira entanda kubuulirira mwana wange ogenze maama mwebale kunsiibula nange ensiimye mwebale kunkuza otegeera ne mama ng'okubuulirirwa kubeera leeti abantu manyi nti basooka kufumbirwa ne babeera n'emyaka 2 andi ebyo byebyaggyawo kati ebya .com oli agenda n'agamba siteeka ssente we siraba ekyo kye bayita teeka ssente weolaba amala kubeera n'emyaka 10 ebyedda ozudde bakulabidde akaana ka gundi bakulabidde omwana omuwala atuludde nga bagamba mugende mwanjule zambale ng'otandika akawala myaka 18 kaakati ensonga ezo zonna nga ziwedde otunuulira tulabye nga emikolo egikolebwa mu kuteekateeka omulenzi n'omuwala giwedde olunaku lw'omukolo lwengedde ku lunaku lw'omukolo waliwo ekibuuzo kye nnina mu mutwe kye bambuuza ennyo akatamukago kano kategeeza ki akatamukago kye kimu n'okutta ekyama wakati w'abazadde ababiri abazadde abazaala omwana omuwala ne sayidi eno eyaffe pozi taata taba ku mukolo ow'omulenzi kaakati bwe tumala okukola ebyaffe wano mu ddiiro omwogezi aleese abako n'ayanja ensonga nazzikuna ensonga enkulu ye ey'okuzaala tebazaalira mwana mu kidaala bamuzaalira mu nju amakulu gaakyo ayinza oddaalimba budaalimbi abatagambwako tumutwala n'afuna emikisa gy'abakadde be mu nju era luva wano nga tumulagira olw'obusobozi tuwa abantu 5 ku 6 nga tuyingira oluyingira enju nga ffe tutandika omukolo gwaffe mu byonna omwana asooka kwata abasayide no basooka kwata kalegete tusooka kumanyagana kekalegete obuvo n'obuddo obw'omulenzi n'obw'omuwala obutasoba si kulwanga omulenzi omuziro gwe gumu n'ogwamaama w'omuwala bwe kizuulibwa ku olwo awo ffe abaluŋŋamya abatendeke tuba tuyimiriza omulimu ogwo kyobala tusooka binoonyerezaako before kitegeeza temukola ku bantu beddira mamba na mamba beddira nte nante kubanga ente erimu amawanga ag'enjawulo mangi munnange ate nno bwe kyandibadde bwekyo tetubikolako naye kakati tulina emmamba za njawulo tulina emmamba nankere n'ennamba kakoboza n'engabi bwe gutyo naye nga mu mbeera tetwandisaanye kukola mukolo ng'ogwo guba gwa kivve kati mbadde nzija ku nsonga ya katamukago olumala obbizuula nti teri buzibu nayo teri buzibu ekiddako kuba kumusaba mutwalo omutwalo baguweerayo mu nju exactly okay taata bw'amala osaba bwe bamala okuwaayo omutwalo ekiddako kiba kutta kyama lwaki ebyo bintu biri tumaze obbiyisaawo ekisooka kumanyagana bayitawo awo tewali kiziyiza ekyokubiri omutwalo bagutuwadde kati taata tutta omukago dindako tumufuuka abaana singa omutwalo ogwo kizuulibwa mu nju eyo nga teguliiwo ninga omukolo gunyumyenga guno bwogula kati ate oba ozze kuwasa bweoba owulira abazze bweyo ne beesonda omutwalo nkugambye ebirala ne bwotaleeta naye ng'oleesa omuki ne bwotaleeta ntebe awo bw'owulira nga bagambye bali bweru bali mu kwesondamu ssente za mutwalo ng'embeera erakedde ngetemusetose ku nyoga kakati wali olumala okuwaayo omutwalo bwe pa
ekiba kiddako kuzaalibwa kutta mukago okutta mukago sikwe kuzaalibwa buno obukwakuliza bonna babutuusa obubiri yes kati katutte ekyama taata bamala okutta ekyama n'omwana oli omulenzi omukaze ng'olwo taata ayogera ebigambo bye omutwala agusiimye ng'olwo atandika mwana wange webale kundeetera mutwalo gwe guno gwennyini nkusiimye era nkuzadde oli waddembe okwegazanyiza mu lujja lwange endulu nga zivuga n'engalo tutadduulira nnyo olwo senga yakola omulimu ogwo kubanga yalaga senga yaleeta akabbo k'emmwanyi mulimu empokota n'olwendo lw'amalombe empokota y'emmwanyi n'olwendo lw'amalombe twetuzzi amalombe ge mazi olwendo lulina okubeera waliwo akaleku akatuli eyo gye bayita empaawo oli kyeyava ayimba empaawo weeyita zaavugira mu ntembe empaawo weeyita n'owulira oluyoogaano kubanga kano bakaggala akamwa ne bafumita wano we tunywera era ekwatwa ebiri olwo lwe lwendo lw'amalombe bw'amala odduwuutako taata n'omwana omulenzi n'awuutako okkakasa ekyo ndi tukuliyetinze tuladdewo obumu ekyo ate bwe kiggwa n'empokota ezo z'emmwanyi zezisookawo emmwanyi kasamala ogirya ng'oli adda ku lwendo lw'amalombe munnange no tuba tetuzadde mwana omwana ow'omukago oyo gwe bayita omwana ow'omuki abalabi baffe mwebale kwagala Kaberenge Media tujja basomesa awo gwe bayita omwana w'omukago avaawo gwe bayita omwana ow'omukago njagala okutumira Robert Florist omutimbi w'emikolo musajja wange tutambula nnyo mu nsonga zino emikolo gy'omulungamya namba 94 omusajja oyo asinga ogitimba obulungi lwakubanga akasente akakwatirira tavaako kasente atayinza kuwa sente nga nawe tozimuwa ate nga nze muyisaamu bw'oba omuyisaamu omuntu gw'oyisaamu bwotyo awo aba musobya n'oteekako n'akagambo nti busiika naye ajja kuwa buli wonoogenda ng'omuwanika ajja teyajja agati oyo omwana ow'omukago amaze ozaalibwa era ffe olumala okuzaala bwe tutya abaana bataata nga tusituka tukola ki nga mudda nga tweddira mu kidaala oba nga tweddira wabbali awo naffe kwe kudda nga tumaze okulya omanyi akakodya akali awo si kulwa nga tulya nabo emmere ffe supu n'atuyiika tuba tuswadde eri abaana ekyo kimu n'okuswankula oba n'endya embi ey'abaana tuyinza ojjala ne tuzuula abaana twazadde mwazadde siraaje bano bali kale ne tuleka obuzeezeze bwabwe ne beegazanyiza mu ddiro ne ssenga mukyala waabwe ffe ne tudda wabbali olwo abantu batubazadde abazze nga bali bunya olwo ne bunyanga enjala ebaluma obunyanya enjala bagenda ofuluma wano nga amapeesa tegakyegatta naye ebigambo ebyo mukozesa mu bijjawa mu nteekateeka eno eya Buganda bw'oba oluŋŋamya emikolo tulina okwewala ofubutukira ebigambo okubireeta direct kubawo ekigambo okwekakwekamu kitegedde mwana wange gwali ku mufuubeeto ŋŋamba gwali ku wankaaki sijja gamba direct nti mwana wange gwali ku mulyango nedda ŋŋenda kati mbagamba njogera nabo nti owange emmanga obwokkirira bwoti n'owetamu bwoti waliwo ente zange ennyana naziwadde omulaalo azikame naye omulaalo gwe naziwadde ozikama nakati tannambuulira nte yakumeka gyali mu kukama ninga omuwadde nnya namuwadde ente ne kakati ŋŋende n'ombalire ente 28 ente 28 ontoleleko ente 10 ozindeetere wano at least nazikamira wano nga nkulabako olwo mba mugamba genda mu nteeta kamiza kyeki ke kakadde ak'enkumi 2 n'omukembokembo
ate era oli mulula mmwe eyo ye Bayibuli bannange olaba neetoolodde Bayibuli mugiyita mutya akakadde ak'enkumi ebbiri n'omukembo kakati ate ente nnya eyo gye mbadde nkuyita enteetakamiza Robert njo kyayo ye mteetakamiza Robert kakati arake catering service bebamu kubengenda okukola nabo ku mukolo guno abafumbi abalagirwa bebateekerateekera abako naye njagala kubatumira nabo olw'enteekateeka ennungi bafumbi baffe balungi nnyo basangibwa Busiika Kibanga wano kumpi omulangira agenda okujja yabeesigika olw'ensonga kye bakola kiri class above the ordinary tebafumba bakola ki bali bafumba bulungi nnyo era ovaawo okuse bulungi ate ng'omatidde bulungi kaakati nno ye nteekateeka eriwo era okwanjulwa okuzaalibwa abaana ne bakoma ofa omukolo guba guwedde kasa gugwera mu nju emutwala kasaba gutuwa ne bwe gukomawo tuba tubimaliriza ennyumba ekamala byonna ate bino bye bawanuuza nti ate abako tebaleese bintu ng'ate omutwalo bagumaze ebyo bigambo by'abantu abako tebaleese bintu buli muntu abeera n'enfuna ye taata kasitakkiriza n'asayininga n'awandiika n'ebbaluwa ennaku zino ebbaluwa zaalongosebwa mutu zigula menga emitwalo 10 n'akulukunya n'agifiiringa n'abateekeddwa tekako emikono ne bateekako ekyo kiba kiwedde bino balaba nti obuntu butono obuntu tebaleese ebyo beesigalidde kuba nfuna ekikulu kiri ku mutwalo akasiimo ka taata bwe guba teguweze bwe guba gwevedde bw'oba toguleese awo wali obuzibu naye ebintu bitono ebyo biva ku ffene abalabi n'aleeta obuntu obutono bwe mba nga nkoonye ku by'ennono kasukaali nkaleese akawala kasuze katya ye sukaali otunyo ontuleese ndeese ku nkomago kiraba kale ate awo lwaki obuŋŋamba naleese ebintu ebitalimu nga mu nnono mba ngituukiriza biba bya butaliimu nkansuubire nti okwanjulwa tulinayo tukuwumbawumba olwo tukutwala ate akadde kali ak'olweggulo buli kimu kiwedde okuzaala kuwedde tuba tulindirira okulaba omwana omuwala ng'akomawo okufuluma officially bamutwale si kumutwala okufuluma bamaze ozzaala omulenzi akomyewo then n'omuwala zaabuuze ku bantu be omuwala bw'amala obuuza ku bantu be kajojijoji bano katemba n'alabika kudde eno kwekola biki then oluvannyuma nga addayo mu nju lawundi ey'okubiri akomawo olwayagala okumalayo engoye ze lawundi ey'okubiri ey'okwaniriza ebirabo bye tubeera tuyiwa wano then lawundi olumala nga addayo lawundi ey'okusatu kwe kuleeta ebiki no kwe kujja sala keeki mu kiteete yatugabule ye ne mwannyina omuko bw'amala lawundi ey'okusatu amazotu omuko mbadde sinnakubuulizaawo omuko yaba omwami omukulu ow'omuwala oyo agenze era yagaba nkugabidde ku mwannyinaze omuka atalina bbuba lindako omukagaba ogobawo enkoko ye muka atalina bbuba ye mwami wa mwannyina oyo agwatutte okimanyi bulungi bwe nzaalagana ne mwannyinaze omuwala aba mukyala wange ewo okumugongoba mwannyinaze ba mukyala wange kati nze sikirimu sitaani kugaba mwannyinaze oyo n'omuwa mukoddomiwo era ne mmala omukwasa ne keeki ne tubagabula babiri omusajja ono tabeerako omuko ono ow'ensonga tabeerako ebyalina birinda ku mbaga lindako ku mbaga omukolwa dda ku mbaga omukawasizza webakolera obujogolijogoli nabo mu kugaba keeki naye ku kwanjula omulenzi omukagabye n'omuwala be bagaba keeki be bagabula olumala ogabula keeki mu kiteeteeyi kye ng'addayo ng'ate tukiggala lawundi eyo
eyokuna owe tulabira omwana omuwala ng'aleeta essanyu ly'omulenzi si kabbo ka muwala wabula liba ssanyu lya mulenzi ke kalaba akayiyize kaba kabbo kayiyize kalabo kayiyize akaleeta okutondebwa omulenzi we era nayogerako ebigambo nkuwadde ebirabo bino nga nkusaba ogende ogira olyako okutuusa lwe nadda talina kugenderawo budde obwo waliwo gye babituwa nze nensijanga mbirya twali mu nsobi oli alina obbiryako paka wiiki omwalo no gyanaamala eno wiiki gyanaamala wiiki bbiri nga bagaba ebirabo bateekateeka bayongera omumufumbirira andi ke kalaba akayiyize ate kabbo ka muwala kyeki kabbo ka muwala kagenda kajjudde kadda kajjudde ebyo byaleeranga ku mbaga byabeeranga ku mbaga okuwaayo ebirabo ne bali ne bawaayo kumbaga mukuzza omuzigo fenga ffe tuwaayo abawasa bemugenda ogwomu betuwa ababawadde omukyala tubawa then ate nammwe ne mutuyiyiza ne mutuleetera ab'oludda lw'omulenzi. Mu Buganda waliyo omukolo ogukolebwa nga gudda waka waabwe w'omulenzi ng'okwanjula kwaggwa ogukolebwa nga guddayo ewaka n'omuwala bwasigala nti asigadde amaze okuwoolika bbo ka muwala ewaabwe w'omulenzi ki ekiba kigenda okukolebwa ngeno omukolo genda maaso nga biwedde kati omukolo guwedde eri waliyo omukolo oguddizibwayo eri jasi kwaniriza mwana mulenzi kuzzaayo lutabaalo lugenze lutya addayo okwanjulira kitaawe ne jjajjaawe ne bamaama nti bannange nze gye nfudde mu lutabaalo bigenze bwe biti ne bwe biti aleta baluwa obasanga balinga ku mulyango babuukabuuka bakwaniriza tusanyusa okulabako gwe enkomyewo gwe omugabe n'olyoka ottotolera ekyo osanze mu lutabaalo mpangudde oba siwangudde olwo n'omwana omuwala ebirabo byawawo wano mu musanyu akalaba akayize byaga akano kaweereze taata yebale kukunzaalira nyazaala wange webale kukunzaalira waliwo akalabo ke tutayogeddeko basinga ke baleetera omwana ow'obuwala mu kidaala mwana w'obuwala mu kidaala ne bajja nga bamugamba nti bakaleetera mwana wa buwala nga bannyina b'omulenzi be bakaleeta ekyo kimuli okukuba kusiima kwa mulenzi nti naye ayiyiriza omwana omuwala ekirabo yasooka oyiiya n'akiyisa mu bannyina kubanga ye ayinza obutalina kutuuka wali n'akiyisa mu bannyina ne bajja kyobola abagamba mwannyinaffe atukoze eki atutumye era boogera atutumye ebirabo bino tubikuwe mwannyina omukulu wampamba katugeze wampamba mwannyinaffe atutumye ebirabo bino tubikuwe nga nnyonnyola ebirimu byonna apo biki atugende kale mukulike eyo nnyo abeekomedde ku Kaberenge Media bannange ottotodde ensonga weebale kubanga ddala olaze nti oli mulungamya avira ddala mu Buganda weewaawo ne namba olwaleero sikyaddamu kukutankana sebe oli namba 94 ejjudde etaliko wadde okuba nti ekongoze omulungamya omukenkufu sini yali atya asini ya kuvunyura kayongo samese mpasere ali atya jali mwagala nnyo mulungi nnyo era naye abatumira buli wabalengera nga mumulaba obanga abalaba essanyu libalingi kale njagala ntumireko abantu bange mwenna abatuwa emirimu mwebale nnyo tubaagala nnyo weekubira akalango mwebale nnyo mwebalire namba okigabe naye ate era wadde mutuwa emirimu nammwe mutuleke tulungamye tubabuulire emikolo egy'ennono bwe girina okuba bwe tulina otambula kubanga gwe mulimu ogwatuweebwa njagala okutumira ku Jamiru Ntamu musajja mutesitesi waliko nnyo kubanga emikolo gibadde mingi kati awangalira busiika awo njagala okutumira ku Robert Florist RK abantu baffe bakola bulungi waliwo omwana mulenzi bamuyita Gazebo Mani akuba Gazebo mu ddakiika zalo nabanga agikomeredde naye wa Robert ateeseteesa abaana njagala okutumira ku balabi baffe bonna aba Kaberenge Media nze Male Agre ennamba
nja kugibawa eri 07777 42 29 45 077 42 29 45. Ansa njaga okusembyayo Faruku Events banafo basangibwa Kayunga ye Faruku basangibwa Kayunga bakube chume bizoba wanika miwanike naye nga mubbo mulimu omwana omulezi omuyita DJ Cent akavubuka okanyonyogera ebyuma kati wano yendonge trending nze wano mu mikole egy'obuvunanyizibwa tewakyali ndongonda okujjako Faruku Events nga yegulidde kate kasiteekateeka ekintu ekirungi kuba namasaka kubendongoze mbadde njimanyi masaka buli omu atuuka essera naggwako kakati atrending obudde buno yemale namba 94 Faruku Events kati ate mubo mulimu akavubuka bageta ka sente kakuba ekyuma tokikawa naye kakitegera njagala kusiibula abantu bassebo ne bannyabo mu ndege ngende nkole njagala mwetegereza omukolo njagala mwetegereza abantu batandise okutuula eno photo gazebo yawedde dda welcoming notes zonna weziri wali mwetegereza bulungi entimba etimbiddwa nange kangende nfune ku kyenkya ate nyongera okugunda ekiziribaawo n'omutega nswera mwana tonnindiri wali nga ntudde muzaamugula lero ndi taata nyaniriza abaana obwatatambulinako contract saawa 10 zokka zijja ba 10 bwe naamaliriza nga mbusulawo nga ntambula ewange mwebale nnyo abatulaba mwebalire ddala omukama abankuumire atakuumira mpeera mweraba genda okola emirimu gyo kale mukulikeeyo nnyo mwenna ababadde mukanyomera ako bannaye tuyize nekyoyize nno kakasa nti okissa mu mutwe olunaku olwaleero tubadde kweyo ensonga y'omukolo ogw'okwanjula n'okwanjula gugenze bulungi tugenda kuddamu okulabagana n'omukulu Male Agre ku nsonga y'embaga temuvaawo keep on subscribing thanks for watching